Kazimba Mugalu bakumukubye genda sijja kukimalayo. Yes, wavayo n'ogamba banna Uganda togenda kutufiiririra. Kati bano abo mu Boston wali nyenyenyi ng'ogenda kuba wasuubi ki? Ogenda kuba wasuubi ki kubanga tokiikirira Katonda okiikirira Sitaani gw'okiikirira yasiba tugumbula banna Uganda emisana n'ekiro ng'abattanga abakuba amasasi asibye abaana b'abantu ameekinza abantu okubalira nga baluzinga hope n'okuluzinga obulamu ebintu ebitali mu magezi olw'okubanga yayagala okwekumira mu ntebe. Oyo General Museveni maama bamaama bano bannange mubangambire beebale nnyo. Maama weebale nnyo weebalire ddala. Singa mukikubyemu ne kumpi kyajja nekigenda kitandika okwebajjagala olw'okuba kiridde kikkuse nekyogera ebyekisirusiru ebyensimattu nekibigamba abantu nze siri Yesu sigenda kubafiiririra wano njagala nange ekyayagala obulamu sijja kwefuula gyona ndi bumuntu okufa bw'obufa todda. Kati kamukikube bino lazima bijja kutuuka ne ku Church of Uganda eri ku top paka bajja kukyusagwa Kazimba Mugalu. Mwebale nnyo abantu b'omu Amerika bannange kiswadde nga kifuluma kiswadde nga kifuluma bakikubye butuufu bako balina ennaku banyeevu nduzi wanene wavaayo noyogera ebigambo abantu ne babanga bakulinako obukyayi ate olinnye ennyonyi ogenza obasinkana bamugambye genda era bamukutte ku mukono oyinza okugamba nti bamututte talinnya katambika tuseeko mu Boston bamututte talinnya vaawo genda awo wetuli naye nga byonna bigenda mu maaso omwana avudde neekubira enduulu n'agamba nti yabange ffe abalala abatali banyankole abatali bayima tetufuneeko mirimu gy'amaanyi mu ggwanga Uganda emirimu gy'ebisavu gyonna gitwalibwa. Kino kiddiridde okuba nga bavuddeyo ate baapointinga omukyala ajja kuba nga akulira ebyamasannyalaze mu ggwanga Uganda nga ava mu Western. Bw'oba toli munyankole naye ng'osuubira okufuna omulimu mu gavumenti yaffe ennungi ennyo eya Pulezidenti Museveni mukusaasidde emirimu gyonna egiri mu gavumenti ya NRM mu gavumenti yaffe ennungi gyonna gy'abanyankole. Oba oli eyo ng'osuubira okufuna omulimu mu gavumenti yaffe ennungi ennyo nkusaasidde nga toli munyankole nkusaasidde. Emirimu gyonna egiri mu gavumenti yaffe ennungi gyonna gy'abanyankole. Era oba oli eyo ng'oweerera omwana wo ng'osuubira nti ajja kufuna omulimu mu gavumenti akulabirire, sente zo ndaba oyonoona za bwereere, omwana musomeseeko ky'omusomesezza agenda ayiga ebyo emikono. Emirimu egiri mu gavumenti yaffe ennungi eya NRM gyonna gy'abanyankole. Omwana wo ne wanaasomera ku Harvard University n'aleeta empapula ng'omulimu ogwo ali qualified ogufuna, bajja kufuna omwana asomedde ku YMCA asomye course oba asomye ka certificate bamuteeke mu kifo ekyo lwansonga nti munyankole. Nze mbabuulidde emirimu gya NRM gyonna gy'abanyankole kuba mubimanyi mubiraba. Oba amawanga amalala go tebasoma, abanyankole bokka be basoma simanyi. Bajjawo munyankole bazaawo munyankole, bajjawo munyankole bazaawo munyankole. Oba oli eyo ng'onoonya mirimu gya gavumenti nga toli munyankole nkusaasidde.
kuva ku president Munyankole, aduumira amagye Munyankole, speaker wa parliament Munyankole. Mwinza ogamba Nnaalongo ye speaker naye Nnaalongo just kifaananyi. Mukulu Tayebwa yaduumira Sibundi parliament. Aduumira poliisi Munyankole. Ba DPC bonna Banyankole. Saabalamuzi Munyankole. Akulira ebyenguudo Munyankole. Akulira ebyobulamu Munyankole. Ba office Banyankole. Abawola ssente mu Uganda Banyankole. So buli kimu kyonna kya Banyankole. Onaabeera eyo olowooza ojja kufuna omulimu nga toli Munyankole. Tukusaasidde. Emirimu gya gavumenti kyo kiri confirmed gyonna gyabava Banyankole z'aba Western. Mukategedde? Era n'Abanyankole kye mbasaba. In fact bakyusizza akulirayo EDCL, akulira amasannyalaze bataddewo mukyala Munyankole. Bajjewo Munyankole bataddewo Munyankole. Emirimu gyonna gya gavumenti gyonna gya Banyankole. Mwamawanga amalala abaana mubasomesa ebyemikono. Naye muba musuubira nti banafuna ku mirimu gya gavumenti. Egyo emirimu ng'omwana temuli Banyankole. Ako kafu. Nanga bigenda mu maaso. Abaana tebanazikiza. Baagala omukulu byabakama aproducing DRF nga President Yoweri Kaguta Museveni tanalayiziba. Era balemedde ku nsonga. Agambye omusajja tujja muteeka ku nninga. Bw'oba yasalawo okulangirira fine ne tukkiriza ne tukonsidinga defeat naye twagala ku DRF ezo. Guys, tugenda kukomya akamanyiiro ka Museveni ne gurupu ye. Museveni we yagira mu G8 batugamba tetwaliyo. Batugamba Museveni yali yesimbye okuwa president, yali oba mu namba 9 simanyi ekifo kye yalimu. Naye mu district zonna yafunayo MP omu bwati. MP omu gwe yaleeta. Naye MP oyo omu yamugana okusoyalinga. N'agamba akalulu tekabadde free and fair. Oba muwulira mwabagamba ba MP bamwe balayire. MP omu Museveni gwe yaleeta omu bwati 1 MP yamugamba tobilayirayo. MP oyo n'agaana obutabirayirayo, amumanyi osobola omuteeka mu comment section abantu ne bamumanya oyo MP wa Museveni yagaana okulayira. Museveni najja n'agamba akalulu kabaddemu obubbi. Tekabadde free and fair. Naye ng'ate si ye yali namba emu. N'agenda mu nsiko n'agamba akalulu tekabadde free and fair, Uganda tugenda girwanirira tuleete obufuzi obulungi nga buli muntu yeerondera gw'ayagala. Naye ssaawa eno Museveni yabasaliddewo mmwe ba MP ba NUP n'agamba kati Nambooze kamuwa akafo, kati George Musisi kamuwa akafo, ani Lutamuguzi kamugjeyo, ani Namugga kamugjeyo, ani omulala waliwo ye mukyala w'e Masaka kamugjeyo, ba MP bangi. Kati ono kamuwe ono simuwa, Lubongo ya mumugjeyo Nalukola mumuwe, Jowero mumuwe, Waiswa temumuwa. N'aleeta n'agamba kati bano ba MP ba Nuupu oba yabawaayo bameka, yababayo muli bameka ye ba MP ba Nuupu Museveni okufo bwe yabawa mulinga 50. Kati okero otya ku macha n'ongamba we mubanga mwe muli 50 nga ye Museveni by then emyaka gy'edda yaleeta MP omu n'agamba tosoyalinga, waki mwe muli 50 mugamba nti no mugenda soyalinga. Kusoyalinga kuki? Mugenda kugamba kyesi ba MP. Tubasaba si mutima mulungi ku luno tukyuse eggwanga lyaffe, si kutunuulira ssente, kuba naffe tuli bantu nga mmwe. Mwe mutunuulira ssente naye naffe tuyina abantu baffe ku kasente akatono ke tufuna, tuyina abaana, tuyina famire be tulabirira. Mututeeke mu ngatto zammwe. Ffenna tuli bannayuganda abaagala okyusa ensi yaffe. Kyomu ki gwe kansala gwe meya toyina nsonga lwaki olayira. Mujjukira president wamwe yabagamba president waffe waliyo by election. Tukyuse eggwanga lyaffe kigwe ma MP mwatugamba nga wano Kyagulanyi wanaaba tagenze ku ntebe y'eggwanga Uganda terisoyalinga. Naye waliwo we nawulira
Teacher Namboze lulinga ali mu parliament ngagamba essaawa eno abantu bali mu kwetegeka abagenda okulayira simanyi abatungisa engoye otungisa olugoye lwaki Teacher Namboze emyaka gy'omaze mu parliament n'ebyobufuzi by'eggwanga nga woobiraba bwe biteekeddwa okubeera maama nga gwe woobiraba essaawa eno ba MP singa muli mu kugamba byabakama batereyo ddala foomu zammwe kubanga eyali ow'omwenda gwe baateeka mu kisooka eyali okisooka gwe baateeka mu w'omwenda kati mugenda layira biki nammwe ba MP nga pulezidenti waffe we batamulangirira nammwe tebabalangirira obanga muli mu ddiiru mugambe byabakama atuwe ddala foomu za pulezidenti muli fifite ba MPs nze simanyi oba muli bameka naye tugeraageranye Museveni yaleeta MP omu n'agaana omulayiza era ebyobululu ne byonoonekerawo lwaki mmwe mugenda mulayire bamaama ne bataata sikyogera mu mutima mubi naye naffe mutubaleemu abantu naffe tuli bannayuganda abaagala ensi yaffe temulina nsonga lwaki mulowooza ne ku kigambo kulayira ekyamazima weekiri akalulu kaali k'amagye be baakalondesa akalulu kaali k'ab'amagye gwe baayagala gwe baawa akafo gwe baayagala gwe baawa akafo kati waliwo oyo omusajja gwendaba eyo oba ye Sherefani Najja balina amannya ago oweeye Wakiso ndaba ali mu kooti onoonyaayo ki onoonyaayo ki taata tugenda kuddamu tubalonde Uganda ng'ekyuse byonna nze ndaba bya bwereere bajja kuteeka mu kakunyizo bakugambe ekkiriza ddiiru zaabwe bamale bakuwa ekifo tojja kujja tugamba tugenda olaba nga byokola bigwa ku eri sayidi ate tukukyayire bwereere bannange byabakama tukolere kimu saddaaka eggwanga ku lw'obulungi lw'abaana bo oleete results entuufu jangu otubuulire bannayuganda bakkakkane Museveni atutulugunye tukimanyi bulungi nti no baamwerondera naye atutulugunya tukimanyi tetwamulonda atwesibyeko tewali nkwatagana jangu otubuulire nti no Museveni yawangula bw'ati jangu otubuulire atutulugunye bulungi tumanye nti no twamwerondera kututulugunya naye buli woosirika tulina question mark lwaki tojja n'otubuulira byabakama ba MP bannu eggwanga liri mu mikono gyammwe bw'abanga Museveni luli yaleeta MP omu n'amugamba tolayira mwe muli 50 kudda waggulu temulina nsonga lwaki mulayira bamaama ne bataata sente teggwayo sente tukola nkole sente tebabaziika nayo oba oli mu looni ejja kuggwawo nga Uganda ekyuse tojja kubangibwa mu nnyo Uganda banange naffe tuli bantu twagala ggwanga lyaffe kukyuka tulina ebizibu byaffe nga nammwe bye muyina ffenna tuli bannansi naye ffenna tukwasize wamu omuntu ayagala otutwalako eggwanga lyaffe si munnansi naye gwe MP oli munnansi banange namwe mutukolereyo ekyamagero mugambe byabakama tutere ddala foomu za pulezidenti waffe nti tumanye nti no Kyagulanyi baamuwangula kyetwagala tetukirinaako buzibu ba MP namwe mutuyambeko musiriise mulinda soyali ng'ogenda soyali nga biki ogenda kulayira biki mu butuufu nga mukimanyi bulungi kubanga baagala lyeddiza kyansi gye tuyina eryemu kasita mutalayira buli kimu kigenda kuba tukimaze ba MP tubasaba bamama ne bataata temulayira byabakama malo tuterayo ddala foomu za pulezidenti yes bebabba bangi kati ate bali eri bebabba bo bagenda kukola bati mwe mukakasa akalulu kaali kamazima n'obwenkanya abaana b'abendi babasibye abaana b'abendi bafiiridde mu makomera ndiwo okuba nga nkutuusaako byonna nga bwe bitambula era ndiwo okuba nga nkuwa endowooza z'abantu amazima gali nti abaana bawanja DRS form ebirala byonna bisigale ne adisplay nge DRS form abakakase nti obuwanguzi bwe mukaabira temubuyina ffe twabuwangula era bwe tuti
bw'oba omanyi oli mwana wa nkyukakyuka tambuza vidiyo eno tewakyali budde bwa kusinika mannyo byabakama twagala dyala foomu ze walangirirako Museveni. Ono agambye nti mubadde mukimanyi nti pulezidenti wa Namibia gwe baakalonda kati Jozi Waneeno yasasula amabanja gonna n'agamalayo era eggwanga lyabwe kati liri free from debts. Anti temunoonyereza mbadde mukimanyi mbu nno omukazi gwe baakalonda wano recent mu Namibia yasasudde ebbanja lye babadde babanja Namibia lyonna n'alimalayo kati Namibia eri debt free. Tewali wadde agibanja era ne ssente IMF ze yabadde agala okumuwa n'agamba ye tazaagala basobola okusanga to pay or to finance their budget. Kati w'osangira abasajja abambala empale abeeyitambo the wise president in Africa ebbanja gatulimbulagu n'omwana omuto bamubanja miliyoni 2.5 buli munnayuganda abanjibwa era okola mu bizinesi y'omanya bakubanja 40 years in power oyongera bwongezi ku mabanja nakwonoona resources za ggwanga. Abakulembeze Uganda abali mu gavumenti they are financially illiterate. Oli obeera n'omukulembeze akulembera nga ali financially illiterate gwe munnansi gwabona tewaliwo byamakulu abo basobola kukola mu ggwanga nga wobalaba bafaanana. They are financially sick people who are in power. Kuba Uganda engeri gye boonoonamu ssente z'omuwi w'omusolo senga Uganda yali mbu no baziteeka mu projekiti zikulaakulanya ggwanga senga eggwanga lyakyuka dda naye engeri gye badiibuudamu n'okwonoona n'ozaalocatinga to useless things which are not supporting the life of the people who are living in the country. Kati Uganda tesobola kulaakulana kuba abakulira eggwanga oba bamaneja b'eggwanga tasobola n'okuddukanya kioski etunda buugi. Tuli mbadde ndi awate nga lwakisiga Katambi omukulu ono ye ng'akomplaininga nti yabange ffe tunaawasaawa abaana baabano abakula babagamba tuwasaawo wasa wano nti abaffe ekintu kineetoolooleranga wamu. Bino byonna nnabyogedde twalaba Jozi Waneeno weekend waliwo embaga ey'omuwala wa Natasha Kalugire naye era yamuwasa abagambo mutabani wa Ziti Kavuma oba General Kavuma bintu weebityo bikwataganira awo era olabira ddala nga sayidi y'emu. General Museveni mpagala vidiyo eno ekutuukeko okimanyi abaana bammwe tebalina choice. Muli babi nnyo nti ensi eno mugifuza obwembula n'abaana bammwe mubabuulira nti nno wasooli toyinza kuŋŋamba nti oyo omwana ayagala omuvubuka oyo mbya order. Omwana ayagala Lucifer 006 ya Bobi Wine naye wamugamba yeewummulawummula mwavu akuba kye yalongosa bakadde awunyiriza amazi 24/7 kye wamugamba kuba omuzzukulu nkimanyi akugamba omwana oyo abeera ku intaneti mwagala kuba kaakala. Waliwo omwana abajja ebisigiri, waliwo omusajja abajja keesi z'abafu akomaga embugo yalireza okujja mu famire yo. Lwaki abasajja we batyo ng'avuga boda avuga taxi talina mwaganya kuyingira famire yo. 006 oli namba mmeka General Museveni mu lutalo bwe yampa 0 namba mukaaga kuliga embaga muzzukulu bamututte nawe bagenda nekyembuuza tunatandika ku musaayi gwammwe kati zate noleta musaayi gwo mu famire yo nendaku ku mutima mukulu
Nina ku mutima mukuru. Patience, congratulations omwana bamututte. Na yezo nolya mu family ya mmwe. Kunna kujendira gye mpisemu bintu byenda byeko obulabi. Empisa gye mutuyisizaamu ng'egye mutufuzeemu obubi. Neefuna mu just omuzzukulu omu. Muteeka kamulali mu busolo. Mukuteera kye bayita kacumbaali mu busolo. Babita batya? Abanyarwanda bakayita akabanga. Kamulali ow'amazzi mukuteera mu busolo nga sinnamuzina. Buli nnaku aba mu State House nga alaaja nanti nno ninamba bwa mu busolo. Nga si muzina byakunyumirwa. Muzina byakumulumwa. Alumwe. Nsobola okukwata Najjulo ne ngimuteeka mu matako. Nga sinnatayika mu bya bisooboozi. Naye mpa chance, mutuwe ku chance. Inze bagambe kwa tefunanga musimanyi buno bakira batya independence making sure mubazzukulu ba tufuna obwetowaze. Nkwata fooko ne mubinula ngino we mutwala naye nga byonna si byakunyumirwa. Just making sure ndi presenting a million zane zindaba. Twagala connection. What is wrong with Baganda marrying your daughters? Why? Why is it bad? Omwana chichiche chiliwo omwana talina ko weso. Omwana wo love boba nonya bagagabo ka. Baleete ne bagomba gulunedi. Basimati. Bafiki famaika. Owulire sigiri. Nzo yonsoka ne doza kontina yake je mwatwala. Ne mujire misa dalete ebyangwe. Mwabi kwati abali venu babi kwata musiri na sente. Bwa munyanyambo kubera mundu agenda kuongeza ko bera kanjena bagisigaza na lete ebyangwe. Ebiswiri. Mwabire mesa. Ebyangwe nabireeta muganda nga nzindese konti yange mwagiremesa. Kati onsolo mmukwata ne ndowooza ku byangwe byange kutera gye naleeta ne mmukutuwalira omuzzukulu n'owulira akaliro. Naleeta eggundi endala eya kyapambalaasi era mwannemesa. Mwannemesa ku kyapambalaasi nyinza okumuzina ne muteeka kyapambalaasi ennyuma n'owulira ati nno nina obusungu. Nagulawo kampani yange Zana nga tugira obugolo mwannemesa obugolo munofine simanye ebbaluwa Minister of Health nze munnemeseza bizinesi yange zona zenteekawo munnemeseza naye nkugambye owanudde endaga taba we nakala nyimirira olabe nakala nze musajja kazi kayinza okukwatako nekamali okazi n'amalirawo andabula bikifuda gaba kana kasajja kakalu bale kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde utereva mawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako na oli wona wosinzidde sigala naffe tova.